Kaakati akatambiko olabaako omukyala azaalidde bbaawe omwana oba muzaalidde kassukaali kaana kawala oba muzaalidde mwana mulenzi simanyi naye azaalidde bbaawe omwana. Babadde mu lebaluumu ne bbaawe omukyala ono gy'azaalidde. Omwami n'agamba mukyala we kammale okugenda okufuna ku kyokulya ne ku kyokunywa ngenda kukomawo. Kumbe omwami ono ayina pulaani ey'okusapulayizinga mukyala we okumukulisa n'okumuyozayoza n'okumwebaza okumuzaalira omwana. Omwami ono bw'afulumye akomyewo n'aba bbandi. Yafunye ow'omulere omu asitudde keeki ye ng'asitudde ebimuli. Era bwe bayingidde bwe batyo omukyala gy'abadde awummulidde ku kitanda ng'omwana ali wali yeebase. Omukyala bambi n'atunula ku bbaawe n'akaaba amaziga nga mu butuufu alabira ddala omusajja asiimye, ng'omusajja amusiimye okumuzaalira omwana. Mukazi wattu amaziga gamuyiseemu olw'essanyu. Tegamuyiseemu nti olw'okuba bbaawe amuwadde ebintu bya bbeeyi, nedda. Gamuyiseemu olw'okuba nti omusajja gw'azaalidde omwana asiimye omwana gwe bamuzaalidde. Abasajja bwe bato tebasangika. Abasajja babazaalidde abaana naye nga tebeefiirayo nga kiriawo kisajjasajja. Naye omusajja gwe bazaalidde omwana n'asiima, omusajja oyo naawe osiima ng'ekitono ky'aba akuwadde. Omwami ono takutte emmotoka ya bukadde 5 kugiwa mukyala we kuba tazirina. Takutte ennyumba ya bukadde 2 kugiwa mukyala we kuba nazo ssente tazirina zigigula. Wabula akutte owa bbandi ow'omulere gumu n'amugulira ne keeki n'akwata ebimuli n'abitwalira mukyala we. Era bagenze bayimba akayimba kano, kulika bebi munnange kuliko omwana bampita taata kaakati onnyambye nkuze nze mu bulumi bwo mwenfunye ekitiibwa kuliko omwana. Omusajja asiimye olwa mukyala we okumuzaalira omwana, wabula n'omukazi asiimye bbaawe okumulaga nti asiimye okumuzaalira omwana. Era mukazi wattu n'ayoza kumunya nga takikkiriza. Vidiyo kanjikutuuseko naawe ogyerabireko. Bakazi mmwe nammwe basajja mmwe muyige ng'okusiima bapatana bammwe. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tukwe ku buli muntu. Vidiyo yiiyo. Kakati eno ensi Uganda gye tulimu era nga si buli omu nti asaana okuzaalira.
eno Uganda gye tulimu si buli omuntu asaana okuzaalira. Abaamu batomera butomezi baana. Oli n'abeera awo n'aggyamu empale naye baka ku mwana w'abandi n'amufunyisa olubuto ne yeesuulirayo gwa naggamba. N'akulaga nti tafaayo nga ne bamugamba nti gundi Robert twagala ku ssente z'amata nga tayagala kumanya. Bangi. Naye omuntu bw'akeeranga ku makya n'agenda mu leebo, manyi leebo eyo efiiriddemu abakyala bangi abafiiridde mu ssanya. Naye nga ki ekibatta? Ayagala kuzaalira gwe omusajja, gwe kisajja gwe ekitategeera, n'asaddaako obulamu bwe. Abasajja tuyita mu bingi okubeezaawo famire zaffe, eyo paati ndala. Wabula abakazi basaddaaka bulamu okubazaalira abaana. Ate n'atakoma kujja kuzaalira abaana kye kyokka, naawe n'akulabirira nti oyinza okuba okola omulekera ssente z'akameeza, naye omukazi amenga sure nti olidde, onywedde, emmere gy'oli eyidde bulungi, ewaka alongoosezzaawo, akugoleredde, akwolezza, akulongooserezza ennyumba, abaana akuzaalidde, bintu bingi. Nti newankubadde ffe abasajja tulina paati yaffe ey'okukolerera famire obutawera okulaba nti erya, naye abakazi balina paati nnene nnyo gye bazannya y'amaanyi nnyo mu bulamu bw'omusajja. So omukazi bw'ageranga ku makya n'agenda muleeba ku lulwo, bammu n'amagezi, musajja gwe andaba, naawe muvubuka gwe andaba, okimanye nti eri gy'alaze sitagenze mu kusinika mannya, agenze mu kufa, naye ng'afiiririra ggwe. Kubanga oyo omwana gw'agenda okuzaala tagenda kuziikibwa mu kika kya mukyala wo, agenda mu kika kyo. Naye ebivubuka babizaalira abaana, bifunisa abaana b'abandi embuto ne bibyegaana. Omukyala n'abeera olubuto n'omukakkanangako n'omukuba, kwegamba omukyala n'abeera mu bufumbo ng'alinga ng'ali mu kkomera. Naye newankubadde nti waliyo abasajja bwe batyo, naye ate n'abasajja abalungi tebabula. Ewabula ekibi tewabula kirungi. Ekitangaala kimalawo ekizikiza. Omwami ono akatono k'abadde alina asazeewo asiime mukyala we, amwebaze, amukulise, amuyozeeyoze. Okumuzaalira omwana, okuva muleeba nga mulamu, okumuzaalira omwana nga mulamu, kubanga bangi bafiirayo. Okitegeera, abadde naye okuva we yafuna olubuto, alulabiridde, omukazi azadde ali ne bbaawe. Saagenze n'afuna ababbandi ne bajja mpola mpola, era bayimbidde omukyala ono akayimba akamuyozaayoza akamukulisa muleeba gy'abadde. Omwami ono tabadde na ssente mpitirivu nti okusiima mukyala we abadde ye asaana n'amutonera benzi. Nedda, tabadde na ssente za benzi, talina kyabugagga ky'amaanyi ky'ataddemu. Eno surprise omwami ono ayinza okuba teweza na mitwalo giwera 2. Aleese owa bbandi asobola okuba ng'amuwaddeyo emitwalo nga 10, keeki nga ya mitwalo nga 7, gattako ekimuli kya mitwalo nga 5, rwafula emitwalo nga 25. Naye omukyala asiimye. Omukyala asiimye era n'amaziga n'akaba ng'alaba nti omwami gw'azaalidde omwana afaayo, ng'alaba nti omwami gw'afiiriridde amulaze nti asiimye, afaayo. Abakyala kino kye beetaaga abasinga obungi, nti kituufu ssente abakazi bazeetaaga, naye ate nabo beetaaga okufiibwako. Newankubadde omukyala era oyinza okubimukolera byonna byonna naye nga takwagala era tasiima. Omanyi n'ebintu bya Katonda bisibu. Omukazi osobola okumuwa ssente n'omufaako n'omulaga keya yonna yonna, neera n'atakusiima. Naye era eyo kategole y'abo abantu batera ntono. So naye ono mami mukazi wattu ayozezza ku mmunye n'asiima bbaawe ku lw'aka surprise kaamukoledde. Mukazi wattu n'ayoza ne ku mmunye ne bamuyimbira akayimba ka kulika bebi kuliko omwana, bampita tata kakati onyambye enkuze. CEO Michael Uganda YouTube channel kw'oli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, Omukama Katonda abankuumire, mweraba.